amanyako gwane Sikabalaalo. ani Giradde Sikabalaalo. mukyala Giradde Sikabalaalo oviiridde ludda wa Ndinda Kasawo Kulwebugerere. Kasawo ku Lwebugerere obeerayo n'ani Mbeerayo ne muzzukulu wange na buzzukulu bwo nayo ne bazibaze naafa. baze yakwanze Yalwala ate yamala ebbanga nga mulwadde naafa. nanfa buzibu ki obukulese wano olwaleero Obuzibu obundese nakwatibwa ekimbe. Kyakati olumu bwe bali lujja nsooka kuwulira obugere buno bundakirira. muliro Ebitandika okunsingirira. Nagaza okuwulira baali bakuba ekuso bange mulwadde nakwatibwa waluma ekiso genda kuzimba eno yagala okuzimba naye nenoma okukamala ate ngenda okulira wayisa obulo nga ensige etandise okulwa nemaka ngenda kulwala hano yababa yamwama ekike kyatandikira wano agala okulaba ntira omugongo okulaba nensige endala ekwatiddwa kakati nakugamba nti nsigo ate bagamba ensige ebeewo ani yagamba nti nsigo netugenda mu ddwaliro abazungu mubawayiriza abasawo abaganda mubawayiriza mwayogerera bye mwagala byonna lwaki sinseke eziza kubeera eno simanyi wenalinowooza ensigo nogamba haniya kaagati olumbe tebikwata omugongo nebantwala mu ddwaliro twasookera bwayise waliwo eddwaliro batusalira emitwalo 7 nebakebera omulwadde ne bubula nebagaako bwe baŋŋamba mu mutwe nebampa eddagala nezitukozesa bamwala emitwalo 35 endala ezibula netutukomawo kati olumbe ne luddamu netubantwala entebe ne bankebera bwe bankeba ne baŋŋamba olumbe olumbe tetulutegeera tetululaba abamu ne balituuma bagituumaki netukomawo kati bwe tukomawo ngenda okuwulira okulaba nali njaawo nakulira ekintu nebase ekintu kijja nga kisanga envula nyonyonyonyonyonyonyo awebase kire nagambe kulanga amaanyi gandidde kaakati baaliwo omusumba ali ampadde amafuta nandwata mu bufuta nalwokusobola sikyasobola agayita amafuta si bufuta baali mutono ati natisaae bweti ate obudde bwakeera nemaga yanyedde omwego bakalisa omu bwe nasiiba kaakati nkubira omusumba essimu naŋŋamba kamusabireko n'asaba eyasaba nentererako olumbe bungi bujja olumbe nga lutabyaddawo lwagalira we lujjira nga lusanga embweka okudduka ngenda okulanga amaanyi gantedde nga sikyasobola olumbe nga lutandikira mu bigere bwe nga lwambuka endoona sinaayo muli emisumaali muli buli kimu muno yamukiregala ekatumirasenteeka ekijja walekiweka nabyo omukitu bwakyo nga kizitowa abaana kati nali nsabye omwana wange ogubwana bubiri nabumpa kati bwabumpa buba bwebase bukaba lumu nebukaaba ngabukubirwa eyaabwe babutandika kusesema nga busirika nga busibaza mirambo obuzukulu nga nange nga tusibawo mirambo tetukaalisaomunsi tugenda okudda engulu nga tuli mu bisesemye ebyensi yonna naye kati wali amanyi kaakati obwana obwo ng'omuwa akawala buganya bulima nze sikaali makutudde eri akasiima nemusindika nekitu nekika nekimugamba okolako kyabo kitagendewa omwana nali enjawo gazimuleese ngangamba jjajja era ekintu obwana negumizagumiza ekintu kinambagayo ewammwe wajja kulima wajja kalimira okolabo oti kyagenda gyagenda yewa bunaayira kati mba nkyali awo mugamba nama kitugerere oyingira mu njuwe bano omwana yaddukaka yadduka emisinde natubamutunira omwana sikyasobola kutambula
omwana aleeta waawe okusoboka ng'ali waawe ekimugwako emirundi ebiri kaakano omugenyi bw'akyaleewana olwo mutalo abaana basula bakanika abaana bange omuntu waliwo olyekasakati aganajja abaana basula bakanika bakaaba okamala tekyagala muntu waka kyagala nfiire mu kisiko buli ate munange kyali ekibanja abakirima akibagamba temulimayo ekyali yali ennimiro kati nsiko ajja okukyala mu nnyumba ewaka ate juza omuwala yajja oyo omwana yanatize sikyadabalo ate omwana olwajja ng'omwana ate tulemaka kati amwana yo tekyagala muntu waka kito muno sikyalya mmere wa anukanga nsanafu oba nkuyeke ng'ozitanye mu kiswa nenedooka bisaanu nebija bintuula wa ate waliwo gye nalaga bannumise bajjamu ebintu omusajja yangambeza enkooyi abalabika babikuteka bali kumpi balaba ogize kati mulongewo oddamu n'obibuuka aawositegera wonna sente ziyiise ate sente ewakyali basinanakwata tewali muntu tebakoledde kunsondera sente neyanziza nonsiimye naye lukwatagana n'okutegeera sabakubawulira aa tewali ategeera okujjako abalyeri n'abalyeri n'abalyeri n'abalyeero naye wano musabire kakati maama oseweka osenani n'omwana wa mwannyoko yakuleese abakuyita senga olukwe lwa maama luno luzibu ate nnyo luzibu ate nnyo lwakuba ekyokola nkimanyi lwakubanze nina abalwadde bangi kale tugenda mwejjanjabira TV program kooti y'amaka olw'okubabirisara emanya gange nyongera okwebaza emirimu nyongera okwebaza mwenna abalaba nyongera okwebaza shentabiti walge wakaliga essimu ye wakaliga abatagimanyi olina kyoyagala eri 0772 MTN enkadde 0772 688 611 twebaza nnyo aba Aira Petroleum Jelly twebaza mikwano gyaffe batuwadde obuyambi saako n'abo abalaba buli lwakutaano ku ssaawa 4:30 neddibwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 6 ez'omutundu. Maama ngenda mwejjanjabira byonna byannyonnyodde mbimanyi bulungi era nali mbijjanjabyeko beba abalwadde bensobodde okutwala olwaleero. Nsaba nnyo bengenda okulaba nga nvudde ku stage olema kunyiiza kuba nange ndi muntu. Nayogedde ku rediyo sigenda kutwala mulwadde n'omu si mu bubi olw'abalwadde abangi bennyina. Kyolumba oluddugavu oba olutategeerekeka terugenda mu kiseera oba n'olutegeerekeka gye bali embulago nga bamazeyo omwezi mulamba myezi 2
nabo webale nnyo n'olwekyo nange abange bentwala bannange tebawonerawo ensonga lwaki buguna obusomo nabadde nange sigenda kutwala balwadde naye baabo mama Bashiri ne Bashiri yennyini abalongo ne maama waabwe saako mukadde ono gattako hajjati bingi kale munzikirize nkome ku abo olwaleero yenna anaatasobodde kujjanjaba bwero olindaba omulundi omulala era bwentyo nensaba mwena abaze okundaba nti olwaleero sina transport agenda kubazaayo puroguramu yaffe bwetyo bwegenza yekooti y'amaka baagaliza birungi byerere bantu bange musula bulungi nebaza maama n'abo abassebo ne bannyaba bayamba batuyamba bafe abalwadde bakulu mwebale nnyo mwebale ddala katonda abaddizeewo bwe muba mujje